in the crucible with Christ. Mukatamu ne Kristo. Oli odi ku kigambo ng'omuteegu. Omuteegu. Oba embeera enkakali nga tolaba n'amaaso go ngeri yonna bw'oyinza kutolokera. Omugugu gwe tugenda okwetikka oba gwe twali twetisse. Kristo yasooka ogwetikka. So kwote nga tulina abasumba baffe, ababuulizi b'enjiri, abakadde b'amakanisa n'abavuuka envuumuulo, tugenda kuba tufeffetta mu byawandiikibwa nga tuyigira ku bigere bya Kristo. Kiki ekitegeeza okubeera ne Katonda atayinza kwabulira mu mbeera zonna. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Buterevu mukwano gwaffe ali ku CBN ntwala omukisa guno kubuuzaako mu linnya erisinga amannya gonna erinnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Njala okwebaza emirimu gy'otusaako engalo, weebale nnyo okuba nti ofuba okugatta ekyenjawulo ku ggwanga lyaffe erya Uganda. Nze Nasaani Matovu Munnagomba ate nga mpangalira mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Buddu. Nkwaniza buterevu mu program lesson week eno nga tuyigira ku bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo. Tuli mu kutunula lesson namba 5, ebbugumu erisukkiridde. Simanyi bbugumu ki mukwano ly'oyitamu, naye nfunye omukisa ogw'enjawulo. Ndi ne muganda nga wano mu studio. Tuli babiri naye maaso awo tujja kuba twegattibwako ate mukyala Musumba. Muganda nge tusense okulabako. Nange okutuuka mu kifo kino. Muganda fo ye Kazoba Lawrence. Yes, Bwekiri? Yes, sir. Omu ku basomesa aba lesson wali ku Kampala Central Church, ekkanisa y'abantu ab'olulimi Olungereza. Tuli basanyufu nnyo okwaniriza wano mu lesson week eno. Era nange awamu neebaza Katonda antambuzizza okuntuusa n'okubasanga. Weewaawo kati buuza ku mulabi waffe naye ali tusobole okuba nga tugenda mu maaso. Omulabi waffe ali eyo, njagala okwaniriza ku sheeno, njagala okwebaza Katonda kuumye okutuuka kaseera kano, era nsaba nti otege amatu era obeere ne peeni n'olupapula osobole okuwandiika ebigambo bino, okufunako kavaasi n'okukola ku notice tusobole okuyigira awamu. Yes. Yes, sebo. Tweyanza nnyo ssebo, tweyanzeege. Tuli mu kutunula ebbugumu erisukkiridde. Twasooka natandika na kusaba ate oluvannyuma tubeere nga tugenda mu maaso. Kati wewombeeke tuweeyo okusaba. Mulabi waffe wewombeeke tuweeyo okusaba. Katonda omwagalo ow'ekisa nga tuli mu kubikkula ebyawandiikibwa, tusaba Omwoyo Omutukuvu atuluŋŋamye tuleme kukoma kubitegeera naye tukkirize n'amaanyi agatukyusa gakolere mu ffe mu linnya lya Yesu Mukama waffe. Amen. Amiina. So tuli mu kutunuulira ebbugumu lino erisukkiridde, extreme heat. Bakiyita Abazungu Extreme heat. Extreme heat. Yes, sebo. Naye bagamba nti omukulembeze waffe ow'eggwanga Uganda bwe yali ajja mu bukulembeze yayita mu ttanuulu. Kintu ekyo wakiwulyako? Sijja kulimba nti nali nkiwuliddeko. Ttanuulu ogitegeerayo? Ettanuulu yo ngitegeera ssebo. Era kyewuunyisa nti omuntu wayita mu mbeera ng'eyo n'omusanga ng'alimu ku kisa, alimu okwagala. Era ekitiibwa kirina kudda eri Katonda. Nga wayita mu ttanuulu? Nga wayita mu ttanuulu. Gwano mu Isaaya essuula 53 obujulizi buno obunabbi bwa Mukama waffe Yesu Kristo nga Masiya. Bayibuli nti naye Mukama yasiima okumubetenta, amunakuwazizza, bw'ofuulanga obulamu bwe okuba ekiweebwayo olw'ekibi, aliraba ezzadde, alyongera ku nnaku ze, n'ebyo Mukama by'ayagala biriraba omukisa mu mukono gwe. Ogera wano ku Mukama waffe Yesu Kristo mu kiseera kye yayitamu ng'agenda okutulokola, lyali bbugumu erisukkiridde mu lulimi lutwanikozesezza olwangu. Simanyi walabye kitundu kino ekya Sabbiiti akawungeezi, naye nga walabye otya ennyanjula eyo? Mu nnyanjula nalabye ekimu ku byewuunyisa, bawogera ku muwandiisi gwe bayita C.S. Lewis. C.S. Lewis. Era y'omu ku bawandiisi abakuukuutivu mu by'eddiini. Nti omwami ono awandiika wano akatabo bakayita
a grief observed. Omuwandiisi wa lesson atuleeta mu kaseera we yafiirwa mukyala we. Okay. We yafiirwa mukyala we. Kaakati kyava awandiika ebigambo oba ojja wano biri mu Luzungu osobola okubizaakawo mu Luganda. Yes. Kyava agamba nti nno not that I think in much danger of not believing in God or stopping to believe in God. But the real danger is of coming to believe such dreadful things about him. The conclusion I dread is not that there is no God after all, but so this is what God is really like. Si kugamba nti ndi ndowooza mu kabi kanene ak'okulekeraawo okukkiririza mu Katonda. Akabi kennyini ke k'okukkiriza ebintu eby'entiisa ng'ebyo ku Katonda. Enfundikira gye ntya teri kale Katonda ndaba n'okubaayo taliiyo, wabula Katonda ekitegeeza bw'ati bw'afaanana. Bw'otunuuliramu mu biwandiiko ebyo waliwo ekyewuunyisa nti bw'ogenda mu kitabo kya James lwaki ekya Yakobo, mu kitabo kya Yakobo bagamba nti Sitaani ne bamalayika be oba n'abamalayika abaagwa bakkiriza nti Katonda gy'ali nabo. Era ng'abantu ba bulijjo nti kisoboka okuba nti okkiriza mu Katonda, nti okkiriza nti gy'ali, naye enkyuka mu ngeri gy'omulabamu nti Katonda ono bulijjo gwe mbadde nsinza, Katonda ono gwe mbadde njagala n'omutima gwange, Katonda gwe mbadde neefiiriza ebintu ebitali bimu, eyo y'endowooza y'obuntu. Byonna bye mbadde neefiiriza Katonda ddala ali bw'ati. Era n'omwami ono C.S. Lewis yagamba ke kabi akaliwo nti oyinza obutalekera okulowooza nti Katonda gy'ali. Ng'era bw'agamba nti okumanya okukkiriza nti Katonda gy'ali si buli kaseera nti kiba kimala. Omuntu asobola okugamba Katonda gy'ali naye nga engeri gye yeeyisamu n'endowooza ye yesinga okubeera ey'enjawulo. Kyovula ne mu nsi gye tuwangaaliramu nti abantu abasinga bakkiriza nti Katonda gy'ali oba ekitonde ekitusingako. Nti waliyo ekitonde ekitusingako naye ekibuuzo kiri nti Katonda oyo yeeyisa atya? Katonda oyo bamulowoozaako batya? Tukkiriza gy'ali. Tukkiriza nti gy'ali naye omulaba otya gy'oli. Wano omuwandiisi wa lesoni nga tutegeka okuyingira lesoni atugamba nti why do you think God is willing to risk being misunderstood by those he wants to know and love him? How much do you think God is willing to be misunderstood in order to mold you into the image of his son? Olowooza lwaki Katonda mwetefutefu okwessa mu mbeera ey'obwerinde ey'okutegeerwa obubi oba abo baayagala bamumanye era bamwagale? Olowooza Katonda mwetefutefu kyenkanawa okutegeerwa obubi okusobola okukubumba ggwe mu kifaananyi ky'omwana we? Bwe tugenda mu kitabo ky'Abahebulaniya essuula y'omusanvu olunyiriri olw'22 waliwo akagambo ke bakozesa mu Luzungu that he is able to save to the uttermost. Olw'25 agamba nti he is able to save to the uttermost. Kati awo ekyo kyaddese nga ndowooza natunuliddemu ng'omuzadde ng'alina omwana we gw'ayagala ennyo. Nti muzaddewo abeera wiringi okukuba omunyiigira akaseera naye ng'ayagala kukuluŋŋamya mu kkuba ettuufu. Wane Buganda tugamba akutwala ekiro omusiima bukedde. Nti osobola essaawa eyo oyinza okumutunuulira n'olaba ng'omuzadde akuyisa bubi takwagaliza ng'abaana era ng'endowooza weebeera ey'abaana naye ate naffe abakulu ffennyini bwe tubaako abatukulira n'abatusingako. Katugeze omuntu bw'agamba kampa example wa traffic ku luguudo nti bwakusitopinga n'agamba genda mpola oba n'akuwa tiketi, abantu abasinga kitera okubayisa obubi naye ate tetutera kulowoozamu nti obulamu bwa bannaffe abalala abakozesa oluguudo tuba tubuteeka mu katyabaga nga tuvuga speed bwe tutyo. So baba willing okubategeera mu omunyiigira oba omuwalana traffic ekyawo ku koona awo naye nga aba akola mulimu gwe ate bw'atakola mulimu gwe era kennyini toyambibwa n'abalala obateeka mu katyabaga. Kyekyo kyennyini nti ne Katonda era bw'atyo nti Katonda alina okukola omulimu gwe. Era ye nga amanyi entandikwa ku nkomerero ali willing
oba akikkiriza okumubaako nti abantu bamutegeera mu ngeri etali ntuufu naye nga end result ye yakuluŋŋamya mu kkubo ettuufu. Fact kino kizaamu amaanyi nti newankubadde nga kirabikanga mu nsi olwaleero nti abantu bangi Katonda bamusiize enziro ne bamwogerako ebyenjawulo naye ku ntikko buli omu agenda agamba nti Katonda emisango gy'asala gya nsonga gya mazima. So weewaawo tuyinza oba tumutegeera bulungi essaawa zino mu bbugumu erisukkiridde lye tuyitamu ery'enjawulo extreme heat naye ku ntikko era ku luuyi luli olumuwakanya oba ku luno olumuwagira ffenna tujja kukyatula nti Katonda butuufu yali mulungi okundeka okuyita awo kyali lwa bulungi bwange bwe kiri ddala. So katwagala kuba twetegereza Ibulayimu ono mu katamu kuba tuli ku mulamwa guno ogw'ebbugumu erisukkiridde weba ne bulisukka tanuulunga gy'olimu yennyini ngayeba nekino ekiro kiri kyaddi olaba obudde tebukya awo ekyewuunyisa. Yes. Ibulayimu ono mu katamu gwe twagala okubanga tutunulira mu ssuula ey'abiri eya kitabo kya Lubereberye tulabe akatamu ke kaali katya embeera ye enzibu eno enzito yali etya nga taata w'abakkiriza jjajja w'abakkiriza. Akatamu kano oba embeera esusse ebbugumu wagirabye otya? Ndowooza okutandika okukyanjula obulungi tugendeko mu kitabo kya Genesis. Genesis 22 verse 1 and 2. Bayibuli egamba nti awo oluvannyuma lw'ebyo Katonda n'akema Ibulayimu n'amugamba nti Ibulayimu, n'ayogera nti nze nzuuno, n'ayogera nti twala kaakano omwana wo omu gw'oyagala ye Isaaka ogende mu nsi Moriya omuweere eyo okuba ekiweebwayo ekyokebwa ku lumu ku nsozi lwe ndikugambako. Bwe nadde ensoma olunyiriri olwo yabadde nga bw'obeera n'omuzadde ng'akubonereza mu ndowooza nadde nkikubaganyako ebirowoozo. Yes. Ng'omuzadde abonereza omwana naye nga buli lwakkuba omuggo akubuuza nkukubira ki abanga akusosonkereza oba n'akugamba kati ofudde wobanga okoze kyenkugambye mu ngeri bwetyo kuba kitandika negamba omwana wa atya omu ate gw'oyagala. Katonda ddala yali yeetaaga okwogera ekintu ekyo nti kuba omuntu wagamba nti Isaaka ogenda onkolere ku mulimu guno n'atandika ng'akugamba nti kigenda kumenya ate sigenda kukusasula naye ojja kuyiga oluvannyuma tekitera kuwa amaanyi kukola kintu ekyo. Naye ate ekyewuunyisa kuba olugero tulumanyi bulungi oba ebyawandiikibwa tuba tubimanyi bulungi tulaba nti ddala omwami ono yagenda maaso n'akola bye baali bamulagidde. Yes. Nga tweyongere waliwo ekintu Ellen White wano kye yawandiika n'agamba was this test of a mad God? Not at all, for the agony he endured during the dark days of fearful trial was permitted that he might understand from his own experience something of greatness of the sacrifice made by the infinite God for man's redemption. Nti bwe nkitunula mu Luzungu waliwo kye bayita type ne antitype. Ekisiikirize n'omubiri gwe kiraga nennyini kisiikirize. Ekimu ku binneewuunyisa nga eyo tujja okulaba mu maaso nti kyewuunyisa Katonda okukulonda okubeera example. N'agamba nti gwe ajja okulaga ekijja okubeerawo ng'abantu bajeemye n'akozesa nga gwe nga example. Kankuwa ekyokulabirako nga bw'olaba Jona nti bw'olaba Jona bwe baamugamba agende e Ninive yali agenda wa Talusiisi agenda gye batamutumye. Naye ate kyewuunyisa nti mu bulamu bw'omukristaayo paka kati tukitunula nti kyakulabirako omuntu ajeemera Katonda. Si nti Katonda akikola nti ayagala kukanga nti oba kulumya, naye Katonda ayagala kutulaga, alina kyayagala tuyige ku bintu bino byagenda atulaga mpola mpola. Wadde tonnakisomako mu Luganda ekyobunnabbi awo. Ekyobunabbi wawonna nti was this test of a bad God? Nti ddala Katonda yali musunguwavu, yali anyiize.
ku kigonde ekigezo kino ku kigezo kye yali agenda okuyitamu omwami ono paragraph kyesooka kiri mu paragraph awo ndooza ng'eyokubiri esebo was this test of a mad god kino kyali kigezo kya katonda omulalu si bwe kyali kubanga obulumi bwe yagumira mu nnaku ez'ekizikiza eky'ekigezo ekyo eky'entiisa bwakkirizibwa alyoka asobola okutegeera okusinziira ku ebyo ebyamubaako obukulu obwa ssaddaaka katonda gye yakola olw'obununuzi bw'omuntu. Nti bw'otunuuliramu ekintu ekyo kyewunyisa katonda engeri gy'akolamu n'abantu okusobola okutulaga ebintu ebitali bimu. Naye ate awo tubadde tudduseemukko, njagala tuddeyoko siteepu emu emabega tusooke tukirowoozeeko. Nti katonda ono eyayita omwami ono okuva mu nsi eri mu by'Abakaludaaya ajje amugambe ngenda kutwala mu nsi gye nnaakulaga. Teyamugamba specifically mu kusooka nti ogenda wano, yagamba gye nnaakulaga. Bw'otunuulira ekintu ekyo katonda byonna bye yajja amuyisaamu obuwanguzi bwe yagenda amuwa ne feva gye yamuwa mu bantu gye yali agenda ayitamu katonda ono n'amusuubiza ekimu ku byewunyisa ku jjajja ono ow'obukkiriza nti bwe bamugamba nti ogenda kufuna omwana ono yasooka n'aseka ne mukyala we era naye ne mukyala we n'aseka oli ajja agamba nti oba kyali kya kyewunyo kyali kya magero katonda kye yali abagamba era katonda gwe tusinza wa byamagero. Era katonda ono ow'ebyamagero stiru yajja n'amugamba wano kuba katonda toyinza kizibu nga we twatandise nga tugamba nti katonda arisikinga okuba abantu okutamutegeera bulungi ku bintu ebimu byakola. Ojja kuntegeera mu maaso kaawo. N'amugamba wano omuwandiisi agamba it was totally a revolting idea that a holy God can request for the sacrifice of his son. Singa yali ndiga, singa yali nte, singa kyali kisolo kirala, waddeko. Naye n'agamba omwana wo, ate yatandika nga asosonkereza, omwana wo omu, gw'oyagala, gw'oba okola kino. Singa yali amugambye agenda anonye Isimayiri. Singa of course kuba oba yali ali willing okumuleka okugenda ne maama we bamuviire oyo kale wandigambye kaleko naye agamba ono mwe mujja okuyita this is where the seed shall pass to finally reach that final point ate n'amugamba amusacrificing. Wano lesson writer agenda maaso n'ayogera ekintu ekirala nti tuyiga tutya okutunuulira katonda engeri gy'akolamu ebintu kuba omwami ono yakkiriza okutwala omwana we ne bamala ennaku 3 nga bagenda bakirowoozaako osoma mu Genesis 22 ne bagenda nga bakubaganya ebirowoozo batambula n'abakozi ne batuuka ku lusozi olwo n'abagamba abakozi bakoleki basigale emabega. Naye yeeyongerayo ne mutabani we kyava abuuza ekibuuzo ekyo nti saddaaka eri luddawa. Ibrahimu kyava asooka amuddamu mu kusooka n'amugamba nti katonda God himself shall provide the sacrifice. Katonda ajja kwefunira saddaaka eyo ey'okuwaayo oba omwana gw'endiga. Kyewunyisa ate we weeyongerayo n'ogenda mu maaso w'osangira nti omwana ono final point kuba baatuuka ne bateekawo enku ne bakuma ekyoto n'agamba naye taata ekintu tugenda ku sacrificinga ki kyava concluding n'agamba gwe ekiweebwayo. Seerako kaali kabwerende bw'amaanyi. Naye ate ekimu ku binneewunyisa nti n'omwana yennyini yakkiriza. Kubajjukira Ibrahimu wano ali mu myaka 10+ ate ono muvubuka ngwaŋŋule muto yandimulwanyisiza n'adduka. Era yali tayinza mukwata n'amukola kyonna kyayagala nga takkiriza. Naye kyewuunyisa nti naye yakkiriza okubeera ng'ekiweebwayo n'aba n'okukkiriza. Bwe tugenda mu kitabo kya Hebrews chapter 11 Abaheburaniya 11 waliwo ekimu ku byewuunyisa ku mwami ono nti wadde bino byali bibaawo nga we byali okuva ku lw'17 paka ku lw'19 agamba nti olw'okukkiriza Ibulayimu bwe yakemebwa n'awaayo Isaaka era eyaweebwa ebyasuubizibwa
n'essanyu yali agenda okuwaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka eyagambibwa nti mu Isaaka ezzadde lyo mwe linaayitirwanga. Kati bwe yalowooza nga Katonda ayinza okuzuukiza mu bafu era bwe yamuweerayo mu kifaananyi. Awo weewuunyiza nti Ibrahim yali awanise n'ekiso okutta omwana ono, okukkiriza kwe kwali kw'amaanyi. Kuli luddawo okukkiriza kwawo kwenoonya kikyakkiriza ng'agenda okutta omwana ono. Anti wano Pawulo wagamba nti yali atunula mu maaso nti Katonda ono yennyini nnyini asobola okujja, kuba bw'osoma story eyo Sarah agamba nti my womb is dead. Yes. Sikyasobola kuzaala mwana, naye Katonda mu bantu bano abakadde mwe yajja omwana ono omuto abaali baafa. Awo nti okukkiriza kwe yakikkiriza n'agamba nti Katonda ono, era Pawulo akyogerako wano nti ekimu ku bimuyisa jjajjawo okukkiriza nti yatunula maaso n'agamba Katonda ono ampadde omwana ono andeese okutuuka ku kaseera kano asobola okuzuukiza omwana ono. Era weewuunyiza oba mu Luzungu mu Genesis 22 waliwo wagamba 22 alina kyagamba bano abakozi abaasigala emabega. Yabagamba katukomewo, teyabagamba kankomewo. Nti ebigambo by'okukkiriza yagenda okukkiriza bw'okulaba nti kugenda kwali kufuga omutima, nti kugenda kufuga omutima, teyagamba nti kankomewo, yagamba katukomewo. Ng'era akimanyi yalinamu okukkiriza mu Katonda ono nti weewaawo omwana ayinza okuweebwayo naye alimuzuukiza oba ajja kumuzuukiza. Yes. Awo ndozo katukomewo ali atya kubanze nzirubira nti ne katukomewo asobola obaawo ng'okomyewo omusitudde ngabo. Anyway, nekyenyongedde okufuna nti okukkiriza kwe kwali nti Katonda yasobola omuwa omwana yali asobola okumumuddiza. That's what I want to say. Era kituufu kyekyo kyengezaako. So akatamu kano Ibulayimu kaayitamu, akatamu ako Ibulayimu kaayitamu katuyambyeko naffe otegeera nti waliwo ebiseera ebimu embeera ze tuyitamu nga Katonda alina ate enteekateeka ey'obulokozi gy'ayagala okuggusiza mu bulamu bwaffe. So kyeva olaba nze tera okugamba booluganda eri nti omuyaga ne bwe guba gukutte gutya gwe sigala ng'okikkiriza nti Katonda alina ekirungi ky'ayagala okuleetawo okuyita mu mbeera eno. Kwega mindset oba bwe nandikise attitude, endowooza yaffe Katonda terina kukyusibwa newankubadde ng'omuyaga gukunta nnyo. Kubanza ebiseera ebimu waliwo wensanze okusoomoozebwa oga naye Katonda akyalinange ddala waali wano ddala bwe nadde entuuka eno yabaddewo naye ng'ate ekyamazima Katonda ye yakulembedde namu kati ng'abaana ba Isirayiri era yali abakulembeddemu nga boolekera ennyanja emyufu. Ekiresi kye kyabakulemberanga. Who was that? God is leading. Nga yabakulembedde naye bagenda okwesanga eno waliyo olusozi, eno waliyo ensozi, wakati nnyanja, emabega abalabe bajja. But God was leading. Kyekiri ne ku Ibulayimu ono. So abakristaayo Mukama atuyambe okuyita ku katamu kano aka Ibulayimu okubeera n'endowooza ekkiriza nti newankubadde ng'ebitwetoolodde byonna biyinza okuba nga bitulwanyisa, tekitegeeza nti Katonda talina nteekateeka esingako obulungi gye tuli okuyitamu eyo embeera. Twala kusooka tuwumule mukwano gwaffe nga bwe nakutegeeza nga tutandika nti nga tukomawo tugenda kubeera twegattibwako mukyala Musumba ate tusobola okugenda mu maaso n'okuzuula ebisingawo ku ngeri gy'osobola okusigala nga weesiga Katonda wakati mu bbugumu erisukkiridde. Katukomewo. Program Lesson Weekend ku 3ABN TV. Kkiriza gonda. Katonda atuyisa mu mbeera zonna ze tuyitamu tusobole okukula. Mwe tuyigira okwesiga naye Katonda. Mukama yatulekera okwesalirangawo. Obutagenda mu ggulu kusalawo Emirembe, essanyu wakati mu agawo seeta. ensisinkano ne Mukama bw'oba onaava mu kubeera supplanter obeere Israel the blessed. Bintu tetuteeka kubifuna nga tuyita ate mu kumenya biragiro binamateeka. Tuyiga okuba mu byawandiikibwa. Gamba ng'okutukuza Sabbiiti ng'etteeka bwe liri. Okwagala abatayagalikika 3 paka ssaawa 4
ngeddiddwamu ku sabbiiti enkya nange Yonasaani Matovu munnagomba lesson week eno katuyigire ku bigere bya Kristo. Mukwano gwaffe ali ku 3ABN twongera okubuuzaako n'okuwaniza mu program lesson week eno oli wakati mu yo gwe munange yakatwegattako nayo tukwebaza gwe bali nnyo balire ddala ali ku YouTube Mukama tusaba kuwa omukisa wakasharinga obubaka buno teekawo olusi comment yo byonna mikwano tubisiima ate naawe subscribinga n'obeera ng'osofuna notifications oba n'oyongera okumanya ebirala ebigenda mu maaso ku Avento Productions okola bulungi nnyo so nga nawe wali mu ddiiro lyo ng'oli mu kulaba 3ABN essaawa zino oli mu kwaniza sabbiiti yo Mukama tusaba kuwa omukisa. Twegattiddwako wakati wano Mukyala Musumba Kimbugwe Yobu nyawo tusense nnyo okulaba. Mukama ffe yeebale kukulemberamu n'akuyisa mu nkonge n'amayinja naye ennaku zino ndoza enkonge zigenda zibula zalinga zedda zeeyo waffe eri ennyabikakala munda naye tugamba nti kulika okuyita mu myala okuyita mu amakubo gaffe ogategeera ag'ennaku zino mu Kampala Mukama mbedde akubedde tulina ne muganda ffe ate Kazoba Lawrence sebo weebale nnyo otubujjiriza nnyo mu kitundu ekisoose kati twagale tutambule ffenna ku kifo kino ekisigaddeyo tuli mu kwetegereza ebbugumu erisukkiridde lwaki Mukama alirekawo butuufu n'obanga ali mutanulu wakati nze Yonasaani mbisanze nnyo simanyi gwe atulaba bw'oli n'otuuka n'okulowooza nti oba oliawo ekyandisinzeeku kwe kuwummula simanyi wali osabye ku ssaala efaanana bwetyo n'ogaa naye Mukama g'amazima gali nti nkwagala era njagala nkugoberere naye wembeera eno weebanga teekyuke nkusaba okkiriza ekirungi wagamba afiira mu Kristo alikola ki lwaki tokkiriza nze naye mpummula olugendo n'olulekera abooluganda babbingwa aliwo wano statement eri mu kitabo bakita Acts of Apostles Ellen White agamba nti trials and obstacles are his chosen methods of discipline and his appointed conditions of success. Ebigezo n'emiziziko zengeri Mukama ze yeerondera okutugunjuliramu era zembeera Mukama bwe bukwakuzi Katonda bwe yateekawo obukututuusa ku buwanguzi. He who reads the hearts of men knows their weaknesses better than they themselves can know them. Katonda asoma emitima gyaffe ategeera bulungi obunafu bwaffe n'okutusinga ffe bwe tubumanyi. Kikyakola. He sees that some have qualifications which, if rightly directed, could be used in the advancement of his kingdom. Nti bw'atwetegereza alaba nga muffe mulimu obusobozi n'ebisaanizo singa biba bizimbiddwa n'okukulaakulanyizibwa omulimu gwe gwandigenze mu maaso. Kikyakola. In his providence, he brings these souls into different positions and varied circumstances that they may discover defects which are concealed, and he gives them opportunity to overcome the defects and to fit them for his service. Nowesanga nga akaseera koli mukazi towa naye nga Mukama akuleese mu kaseera ako okuyamba otegeera obunafu bwo ate n'omukkiriza abukoleko osobole okumuweereza mu ngeri esingako obulungi. Ono njagala ogamba nti bannange omugugu gw'oyitamu ebbugumu erisukkiridde ly'oyitamu Katonda agukkiriza gubeere omukisa okuyamba akusumuse eddaala akutwaleko waggulu ate wonaayongerera okubeera ow'omugaso mu buweereza bwe. So twala kweyongerayo ne Isirayiri eyadwanguka wa Isirayiri eyadwanguka ogira Isirayiri eyadwanguka kigambo kino ndoza gwe mundi gwa gusoose okukyulira obudwangufu okudwanguka madde ntera nnyo owulira okudobonkana n'ebiringa ebyo bati okudwanguka nganda ffe yakubuuzaako ambuulire eno ttaamu nyano mukaza mpe mu dictionary ttaamu ne of course kyategeeza
Isirayiri yali yabambala nga yava ku mulamwa yava ku Katonda munyambe kugitegeera mu kifaananyi ekyomusajja ono Koseya ne mukazi we gwe bamugamba nti gw'olina okuwasa ayitibwa Gomeri ate ng'omukazi ono yali amanyiddwa nti katundu yali mwenzi. Omusoma kati obudwangufu obwo nze kyembulabyemu era kikolanga kyekimu nga kyosoose okugamba gwe kiwawulirako okigambye otya okudobonkana. Yes. Kati wano mu luzungu akyogedde wayward Israel. Yava dda ku mulamwa negenda nekola ebyayo. Kati kumande wano yabaliga yava dda ku mulamwa Mukama gwe yali agiteereddewo okutambulirako. Kwegamba no twasoma nti yagenda nekola obwamalaaya ku bakatonda abalala abataali bakatonda baayo. Neva kuteeka eryato banga bakatonda abalala wendi. Kati bwe twali tusoma wano ku Mande yabadde esinga kwogera ddala ku musajja ono Nabbi Hoseya n'omukyala we gwe yamugamba okuwasa oyo Gomeri. Naye bwe nabadde ntunula wano natunudde nga mutuufu ne Nabbi ono yennyini ye nga ye yali ddala ali mukasepiki nga kamubalagaza bulungi. Kubanga bwe bakugambira okukeera ku makya ogenda owasa omukazi ddala gw'omanyidde ddala nti malaaya. Kintu ekikirizika ate nga kituufu. Kakati bulijjo bwe tuzaala abaana baffe buli omu yandiyagadde okumutuuma ku linnya erirungi naye ne bakugamba nti mutuume nabakyawadda temukyali bantu bange era nange sikyali katonda wange. Ziraba muzaale. Ng'olaba byonna bizibu. Naye nanga we tugambe wali nti ebiseera ebisinga Katonda atuteeka mu mbeera emu tusobole okugiyitamu tumanye obulumi obwo naye bw'aba akola ki bw'aba ayitamu tuba tugenda okwogera eri bannaffe abalala tuba tuboogera nabo ekintu kye tumanyidde ddala kye tukoze eki kampeyini ogikubanga naawe kuli ku mutima. Kaakati jjukira obwamalaaya buno bwali bukoleddwa Abayisirayiri bonna okuva ku Katonda. Naye kaakati wuuno ye nabbi bakimutaddemu ye mwennyini akole ki akiyitemu. Kwegamba ndoozi asobole okutuuka okukyogerako nga ddala muli akimanyidde ddala obulumi bwakyo bwe kiyina okusinziira ku mukyala we kikyaba akoze eki kye yamuyisaamu. Bwazaalayo ono bwadduka bwaddayo n'alaaya n'ewalala n'aza kwebalaba ng'obulamu bwali buzibu. Kaakati twali tubadde yogera omukyalo ono okusinziira kwe nalabye ye yabadde ayimiridde mu kifo kya Isirayiri eyakola obwamalaaya okuva kwani ku Katonda n'agenda n'akola byonna byonna bye yali akola. Naye era gono bwabadde boogera ku kasepiki oba kankayita era crucible kubanga ndoza kyekijja okusingako. Isirayiri ke yali egenda okuyitamu oluvannyuma lw'okuva ku biragiro bya Mukama bye yali akoze eki agigambye. Tusoma ano mu Hoseya essula ey'okubiri okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lw'ekkumi yabadde ayogera ku biki byagenda okukola ki omukazi ono. Kubanga we nabadde nsoma awamu yagambye kugamba agenda kuteekawo ebizibu bingi nnyo mu makubo ge. Kubanga waliwo nasome ng'agamba nti ajja kumuzibira ekkubo lye aliteekemu amaggwa amuzimbeko ekikomera nga takyayinza nakulaba wa wakola ki walaga. Amuggyeko ebyetaago bye byonna ebyokulya bye ebyambalo bye kwegamba amuswalize ddala bulungi eri abantu bonna naye eri gy'alaze tebamuyinaamu value yonna. Kwegamba n'agamba nti ate kyekyasinza okwongera nti ajja genda ng'abagoberera abo bwe yali alowooza nti abaagala nnyo tajja kuwasaako yadde n'atya n'omu. Ate bw'anaakyuka agambye nti kanzireyo ate eri nali bulungi anaagenda okutuuka eno ng'era byabadde asangayo bye yayinabyo naye bakoze eki babimuggyeko. Kwegamba ng'olaba omuntu ono Isirayiri kati wano gye twali twogerako nti nayo yali egenda kuyita mu kabi gako nga kamaanyi nnyo ddala okusobola okutegeezebwa ddala Mukama kiki yali ayagala bakole ki bakole. Naye wenabeera twabadde tweyongerayo eyo mpola mpola nga bw'amaliriza okubayisa mu bino ne bamutegeera nti ye Katonda waabwe biti abamaze okulaba ebizibu byabwe nti ye yekka yabeetaaga ate n'abateekerawo engeri y'okubaddaabiriza okubakomyawo. Kweganga akakasa nti mu kino ky'anaabayi bayisizzaamu bwe banaagendera okumalira bajja kuba bateredde bulungi mu kkubo lyakola ki lyabeetaagamu batambuliremu. So Isirayiri yino yava ku mulamwa yadwanguka naye mu kudwanguka kwayo Mukama okugikomyawo ewereddwa omukisa ng'egenda kusooka kubonaabona ekomewo bulungi ng'etegeredde ddala ate nga kituufu
University of Understanding abantu gyetaaga okutegeera nti Katonda nno mulungi. Kati oluusi Mukama bwe ndabye kino ekya gundi Isirayiri yadwanguka waliwo ebintu byalekawo atuuka okukomyawo nga naawe owulira enewa Mukama gye weetaaga okubeera. Nga nange simanyi olina kyoyongerako awo nga tugenda kuwonawo ng'oyita mu kusinza, surviving through worship. Wano mu kya Isirayiri bwe badde bajoogerako waliwo kye nayagadde wano ne bagamba nti Katonda bw'akola bye twagala tutera okusanyuka era tumusinza ne tumuwa ekitiibwa. Yes. Naye ate Katonda bw'akola bye tutayagala ebitatusanyusa nga ffe abantu. Yes. Tutera ogana eddala Katonda yali mukola ebintu bino. Bw'aba ddala Katonda nga Katonda yakola ebintu bino ddala Katonda mulungi nga bw'agamba. Oba Katonda mulungi nnyo lwaki ensimbi ennyo? Lwaki ensi eri bweti? Wano nti Katonda waliwo ebintu ebimu bye tukola ne tuswala. Katonda n'atuyisa mu kati ng'omwami oyo nti oli nnabbi. Buli omu akumanyi. Katonda ndaga agenda owasemalaaya nti ekintu ekyo bw'okirowoozaamu Katonda agezaako nga kye nayogedde mu kusooka nti Katonda bw'akozesanga example ebiseera ebisinga oba nga akozesa nga example ennungi nti Katonda abasinza Katonda banaabanga n'obugagga n'essanyu ebyo byo tubyagala. Yes. Naye bwe baba bakozesanga example nti omuntu ajemera Katonda ajja kuba ng'omwami ono nti si lwakuba nti gwe olina omusango naye nti Katonda asazeewo akukozese nga example. Illustration. Wano waliwo nti tulina okumanya nti experience eno byonna bye tuyitamu Katonda atuleetera tugendeko mu Baruumi oba osobola okuyitirayoko mangu mu Baruumi essuula ey'okubiri olunyiriri olwokuna. Baruumi essuula 2 olunyiriri olwokuna tugenda ku lunaku oluddako. Ese olwokuna lugamba mu Baruumi essuula 2 oba onyoomye buwombeefu n'okugumiikiriza nga tomanyi ng'obulungi bwa Katonda bukuleeta mu kwenenya. Nti byonna by'oyitamu enkomerero ya byonna tewabaawo mugaso mu bintu bino experience zonna z'oyitamu nga teweenenyeza kudda eri Katonda. Kuba ye goal ye osobole okudda gy'ali. Bwe kyandigasiza ki tukyogeremu Katonda kyandibadde kya mugaso ki Mukama okuleka okuyita mu bizibu nga talina nsonga y'amazima oba talina nsonga nnungi eri ggwe? Lwaki kati omuzadde lwaki wandikubye omwana embooko ogagalamira ate bw'oteekayo omukono sikola ki sigibala nga toyagala mugunjula kyentegeeza nti nga toyina like kirooto kya bulungi bwe lwaki wandibikoze ebintu ng'ebyo? Musumba kati baade boogera mu lesoni ku nsonga eyo nga bw'ogibuuziza yataddewo ebintu biri nti Mukama bw'akuteeka mu mbeera eyo ey'ekunyigiriza aba ayina ebintu naye byakoze eki byabisikinze tukyogera tutya ekyo kwegamba aba yeetadde ku bwerende ki kubanga olina engeri ziwerako engeri gy'ogenda okola ki okukivuunulamu gwakola ki akiyitamu eruusi bw'aba abikola bwe biti eruusi abamu toyinza nakutegeera nti ddala Katonda yakola ki yali mu ggwe yakolerera obulokozi bw'osobola okutegeera ki ky'oli olwo buli lw'ototegeera nti ate ye yakola olwo kigenda kubeerera ki kizibu tojja kusobola kwenenya nga totegedde ani akolera mu ggwe ebintu ebyo byonna kubanga ebiseera bisinga bwe tutuuka mu mbeera eno embi nga tutandika nedda ono tasobola kuba Katonda. Kaakati ate ekyokubiri bw'oba otegedde nti ye Katonda ddala yabikukoleramu n'ogamba naye ddala lwaki ankola bw'atyo notuuka n'okulowooza mulabika ggwe naye waliwo embira kati omulaba bw'otandisa okumugyamu obwesige Katonda kika ki oyo akuleka okuyita mu mbeera bw'atyo kati naye aba arisikinze ensonga ezebbiri bw'oba otamutegeera oba okumutegeera ku sayidi ki endala ate olwo eba ekusuula wala nnyo era ekyandibadde ekirungi ndowooza kyekyookumutegeera nti ddala ye n'okkakana mu bukkakkamu okwegamba n'onywa ekikompe ky'ekikaawa nga bw'oyigana biki byakoze eki byakutegekedde okutegeera mu nsonga eyo. Kwegamba omusawo akutte empiso n'agamba leka tereera ogimanyidde ddala egenda kuluma naye si lwa bubi lwa bulungi bwo. Mukama ffe yeebazibwe. Muganda ffe twagala kutunulira okuwonawo ng'oyita mu kusinza surviving through worship.
Yobu ono ekyokulabirako kye kituyamba tutya naffe akagero kano bugumu esukkiridde. Manye olugero lw'omwami ono lulina engeri gye lunyumiramu. Tilutandika nti mu ggulu waliyo olukuŋŋaana. Mu lukuŋŋaana olwo nti waliwo Katonda, mu luzungu babayita ne the sons of God, nti waliwo abaana ba Katonda. Mu lukuŋŋaana luno Sitaani kyava akola ki? Naye najjiramu. Kiri mu Yobu essuula esooka n'ogenda mu maaso. Naye ate Sitaani bw'ajja waliwo kye tusoma ekigamba nti he is moving about like a roaring lion seeking whom he may devour. Atambula ng'anoonya gw'anaalya naye ng'awuluguma nga mpologoma. Era akikukonfamingira wano nti mbadde mpita ayita mu nsi ntambula. Naye ate omwami ono ekintu ekyewuunyisa wano lesson writer kyeyagambye nti Sitaani si ya proposing erinnya lya Job okubeera nti alina okubeera examined oba okugezesebwa. Si yamuleeta mu kamera, si yamutunuza mu kamera. Katonda yennyini yagamba have you considered my servant Job? Ogamba naye Katonda ate gwali mu kutunuza gwalabisa omwana gwali mu kulabisa munno. Ano lesson writer kyava ayita picture endala nga bw'ogambye nti bamutunuza mu kamera, nti kamera zino ziri mu bifo bibiri. Mu ggulu eri waliyo okubaganya ebirowoozo ku mwami ono, naye ate Yobu ku nsi tamanyi katamu kajja. Eno lesson writer agamba nti tamanyi katamu kajja. Ali mu kusinza kuba yaweerangayo abaana be saddaaka nti nkesi omwana we wakola ekikyamu, nga olaba nti Katonda amuli ku birowoozo, ali devoted eri Katonda. Naye ate Katonda kyava amuteekayo n'awa Sitaani obuyinza okutwala ebintu ebisinga obungi byonna okuggyako obulamu bwe. Ekyo kye kimu ku kyenteekayo mu maaso nti Katonda mulungi. Mu luzungu bagamba nti the reason why Sitaani yawa reason the reason why Job is worshipping you is because you have put a hedge around him. Omutaddeko olukomera. Nti omutaddeko olukomera omukuuma, naye olukomera olwo n'omala olugjawo ajja kukola ki? Ojja kumutegeera nti si mulungi. Ojja kutegeera nti ono abadde akusinza lwa birungi nga we nagambye nti example weebeera ennungi Katonda tumuwa ekitiibwa. Naye we bajjawo ebirungi ebyo Sitaani yeyo argument gy'aleeta. Era kyova kyewunyisa nnyo mu Bayibuli nti bino byakuyiga gye tuli. Omwami ono n'afiirwa, ogenda mu story eyo n'afiirwa ebintu bye byonna. Mu kusembayo mukyala we kyava amugamba naye gwe lwaki tokolimira Katonda? Ofe kiveewo kiggwewo, kiveemu kino ekintu Katonda gw'osinza mu byonna byabadde nga mukolimira ofe. Ekirungi ekyaddako mu verse 20 nti and he went and he fell down and worshipped. Amen. Nti mu kaseera ako era n'ogenda waliwo ebintu bisatu ebyokuyiga. Yobu essuula emu olw'emakumi olw'amakumi 21. Awo Yobu n'agolokoka n'ayuza omunagiro gwe n'amwa omutwe n'avunnama ku ttaka n'asinza. N'ayogera nti nava mu lubuto lwa mmange nga ndi mwereere era ndiddayo nga ndi mwereere. Mukama ye yawa era Mukama ye aggyeewo. Erinnya lya Mukama yeebazibwe. Kati Musomo, nze ekyo kiina ekyokuyiga kiyampadde okusinziira ku katwe kano ak'olunaku olwo surviving through worship. Ekitegeeza nti buli we tubeera mu kasepiki kano nga ddala katusiika, zino y'engeri emu gye tuyinza okuyitamu okukayitamu mu mirembe nga tuyita mu kukola ki? Mu kusinza. Tulaba wano example ya Yobu ono byonna byamutuukako kituufu, yonna gy'ate alina emboozi Katonda gye yalina ne Sitaani. Naye bagamba nti kubanga bw'okubamu akafaananyi bakuleetedde abaana bo bafudde, ente ezo zifudde, buli kimu kyonna okoze eki kikuweddeko. Naye reaction yo neeba nti no, erinnya lya Mukama waffe likole ki? Lyebazibwe. Ekintu ekyo kizibu nnyo wano, tuba kyogera kiyinza okulabika ng'ekyangu naye toyinza. Naye batugambye nti mu byonna si kyangu n'ekisoboka. Kisoboka.
naye si kyangu kubanga bwe tugamba nti tekisoboka kisobokera then ddala kibanga nti wano tuli mu alegole kisobokera ddala naye si kyangu kyangu abaana bo bafudde n'ogamba mukama waffe yeebazibwe bino biwedde naye wano batugambye nti mu byonna ye yabwabugwe ku ttaka n'avunnama n'asinza era mu kaseera ako teyakola ki teyayonoona era teyateeka musango gwonna kwani ku Katonda. Kati batugamba waliwo ebintu bisatu ebiyinza okutuyamba okuyita mu mbeera eno naffe singa tuba tugiguddemu nga ffe tuli mu kaseera agambye nti tulina okukkiriza nti tetulina buyambi bwonna kuva walala. Bigenze tobinaako kontrol nti bintu byange kwe gatoba na bwannannyini ku kintu kyonna kubanga kintu kyange. Ekyokubiri tulina okukkiriza ddala nti mu mbeera yonna gye tuyitamu Katonda yakyali mu mitambo egy'obulamu bwaffe. Mu Luzungu kiri nti tulina okukkiriza nti no God is always in control. Ekyokusatu tulina okukkiriza ddala nti oba mbeera kisita ne bwagezaako kukema atya kulowoozese ebitajja ebyo byonna olina okusigala ng'okkiriza nti ddala Katonda mutuukirivu era ne byonna byakola byaki bya nsonga. Ne kikuyamba okuyita mu kaseera kano akazibu n'okasomoka. Sookoddemu ekisooka? Kkiriza nti gwe toyinza kweyamba. Kkiriza nti Katonda yakyali mu mitambo egy'obulamu bwo bwonna. Ekyokusatu ne bw'oba sitaani akukema mu ngeri etya nti oba lowooza kino oba ki tokyusa ndowooza yo. Kkiriza nti Katonda ki mutuukirivu era byonna byakuyisaamu alina ensonga lwaki akoze eki abikuyisizaamu. Kwega ne kikuwa amaanyi n'oyita mu mbeera eno enzibu n'ogivuunuka osigala okyasinza. Tweyanza nnyo tweyanza kwegamba mutuufu okuwonawo ng'oyita mu kusinza tekwandibadde kwangu naye olw'ensonga ezo ssatu omuntu asobola okuguma. Muganda ffe twagala otuyambeko okwongera okwekebejja waliwo akatundu wano essuubi okusuubira surviving through hope okuwonawo ng'oyita mu kusuubira. Essuubirizanya kitundu ki mu bantu bonna? Ekyewuunyisa tubadde tutunulirako ku bantu ab'essuula enkadde mu ndagaano enkadde kati tushifutinze tuzze mu ndagaano empya ku baami abamu abakuukutivu abamanyikiddwa Pawulo. Wano Pawulo wetugendako tugendako mu Acts chapter 9 verse 15 and 16. Okay. Ebikola batume essula 9 olunyiriri olw'ekumi n'omukaaga. Bayibuli ega nti naye Mukama waffe n'amugamba nti genda kubanga oyo kye kibi ekironde gye ndi okutwalanga erinnya lyange mu maaso g'abamawanga ne bakabaka n'abaana ba Isirayiri kubanga ndimulaga ebigambo bwe biri ebingi ebimugwanidde okubonyaabonyezebwa olw'erinnya lyange. Omanyi bwe nali nyingira obwadiventi nga Mukama agezaako okunsika mu nsi nkirowoozaamuko nalowooza ku bigambo ebyo neŋŋamba singa ebyo ebigambo bye byampeebwa nga nti gy'ogenda nno ogenda kubonyaabonyezebwa nkulondedde mu kikoomi. Kyandibadde kintu kizibu okugezaako okutegeera n'okukkiriza nti kino ekintu kisoboka. Wano omuwandiisi wa lesoni atuleetera introduction nti Paul ayogera bye yayitamu ebyokubonaabona mu Bakolinso ekyokubiri olw'11 paka ku 23 paka ku 29 ayogera ku kubonaabona kwe yayitamu, emigo gye yakubwa, ababbi abamunyaganga, bwe yalinga ku nnyanja amaato nga gabbira, okubonaabona okutali kumu. Fakti okubonaabona okwo tuza tukusome kale olwabiri mwenyaluga nti eri Abayudaaya nakubibwa emirundi 5 emigo 39 emirundi 3 nakubibwenga omulundi gumu nakasukirwa amayinja, emirundi 3 eryato lyamenyeka, nasula n'ensiiba mu buziba, mu kutambulanga emirundi emingi mu bubi obw'emigga ne mu bubi obw'abanyazi ne mu bubi obuva eri eggwanga lyange ne mu bubi obuva mu bamawanga
mu bubi obw'omu kibuga ne mu bubi obw'omu ddungu ne mu bubi obw'omu nnyanja ne mu bubi obw'abooluganda ab'obulimba oba njongereko mu kufuba n'okukoowa mu kutunulanga emirundi emingi mu njala n'ennyonta mu kusiibanga emirundi emingi mu mpewo n'okubeera obwereere obutassaako bya bweru waliwo ekinzitowerera bulijjo okweraliikiriranga olw'ekkanisa zonna kanimagini byonna byaliwo naye nga omutima guli ku kanisa nti nga wadde agamba nti mu Bakolinso era kuba kisamalizinga lesoni nti omuntu ayise mu bino mu kusooka Katonda abanga awo obunnabbi nti omwami ono agenda kubonaabona ku lw'omulimu omwami ono n'akunnyonnyola okubonaabona abanga agamba nti Yesu tewalimba byonna oba Katonda tewalimba byonna by'oyogedde bibino mbiwandiikidde abantu bwe babirabe kyava akugamba nti mu byonna mu mbeera eno mindset ki gy'alina ye ng'omuntu Pawulo ogendako mu Bakolinso ekyokubiri essuula esooka olw'omunana n'olw'omwenda Bakolinso ekyokubiri essuula emu olw'omunana n'olw'omwenda kubanga tetwagala mu obutategeera abooluganda ebyokubonaabona nkafe okwatubaako mu Asiya bwe twazitowererwa ennyo nnyini okusinga amaanyi gaffe era n'okusuubira ne tutasuubira kuba balamu era ffe bennyini twalimu okuddamu okw'okufa munda mu ffe tuleme obwesiga okubuteeka mu ffe ffekka wabula Katonda azuukiza abafu nti essuubi nti wano lesonolita abuuza nti mu kifo ky'okwekubagiza essuubi alina mwani mu Katonda weewaawo kati tutambudde nno extreme heat eno gye njala tunzike Mamusumba nyambaako awo ku Thursday yes extreme heat gyoba otutaanyiza tubeere nga tuwunzika ewumbawumba bino byonna bye tuze nga tukola ki nga twongerako okuva ku Sunday kubanga twali tutunuulira Ibulayimu naye ng'ali mu kasepiki nga bamusinza ne tutunuulira ku Isirayiri Kozeya biki bye yayitamu ne tutunuulira ku ngeri gundi ono Yobu gye yasavaivingamu naye ne batugamba ye ekyamuyisa mu kasepiki kano nti yakayitamu ng'akola ki ng'asinza bwe tuzze ku Peter ku Pawulo ne batugamba nti yakayitamu kubanga essuubire yali kuumira mwani mu Katonda kakati extreme heat ono najja batuwadde olunyiriri lwaffe olw'okujjukira lwabadde luva mu Isaaya olunyiri chapter 43 okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lw'omusanvu ng'ayogera ebyo byonna nti temutya bwe munaayita mu muliro n'abanga nammwe bwe munaayita mu biki byonna byonna ng'atulaga mu mbeera yonna gye tunaabamu yajja kukola ki ajja kubeerawo ne batugamba ne extreme heat wano ebintu bino bye yakozesa nti bwe munaayita mu muliro oba bwe munaayita mu mazzi nti byali biraga embeera esinga okuba embi gye tuyinza okukola ki okuyitamu naye wano ku extreme heat eno atuwa obweyamo nti naye tunaagiyitamu tutya era yajja kubeerawo ki ku luuyi lwaffe kati nayagadde ku katundu aka ka Thursday extreme heat yagambye nti bwe tuyita mu muliro guno ogusukkiridde tegugendereddwa kwokya ffe ng'abantu wabula gugendereddwa okwokya ekibi ekisingamu ekituula mu ki naye so si kwokyanza omuntu nti kunoze wabula ekibi ekikola ki ekituula mu nze ti n'ekyokubiri omuliro guno tegugendereddwa kunfuula munakuwavu nnyo nakuwala embeeraawo nga neesaasirwa omuntu atalina kusaasirwa kwonna wabula okunfuula omutukuvu okunfuula ki omutukuvu ekyokulala nti omuliro guno gulina okundaga nti Katonda ono mu byonna byampisizzaamu oba bitya oba bitya byonna biba bindaga okwagala kwe gyali tugambe okutagooka nti tekukendeera mu ngeri yonna gy'aba akoze eki gy'aba mpisizzaamu tizeezo ensonga essatu ezituyisa mu muliro guno ogwakira ddala kati era nekimpamu okulowooza nkitegeeza nembangweta musereke nti gugenda kunjokya ate bwenzirayo ku ssuubiriri erya Pawulo yagamba ne bwe gunakwokya oba ne gukutta era alina okukiriza nti singa ne bw'oba ofudde era ono alina obusobozi obukola ki obuzuukiza abafu olaba essuubi ebyo byonna bikola ku lwa bulungi bwo onjukiza olukato edda mu kyalo
wabanga ofumitidde erigwa mu ttale eriyingira munda nga ne baleeta ekikwanso anti de twakozesanga amagwa okugjayo erigwa wali omweramanyo ng'ogunogayo ng'otandika ofumita olijjamu bwewalabanga biganye nga lyagenze munda nnyo twafunanga olukato n'oluvumbika mu kyoto mu muliro ogwaka ne lwengerera bulungi nnyo oluganda ne mumusiba emiguwa enna yenna n'oteekamu enduulu muzitegeera ezo ze twakubanga naye wagendanga okulaba eriggwa nga libuukayo olabye naye nga si kyangu era nomusoose kumusiba miguwa kubanga tayinza kugyeteekamu erijjamu eriggwa mu ggwe eribadde lyalemeramu eryamalala bali anyway tulabikanga twagadde tumunzikire wano kubanga akaddeko katuweddeko twebaza mukama atuyambye okwongera otegeera ebbugumu lino erisukkiridde mukwano gwange oyinza obanga naawe oyitamu waliwo mukwano gyaffe abali ebweru mawanga buwalabu wange embeera yayo mubutuufu singa nasigala ewaffe Uganda nembeera mu yellow generation mukwano gwaffe gyoli eyo ng'onaatera okukomawo Uganda osobole okuwumulanga ku sabbiiti ng'etteeka bwe liri tusaba osigale ng'oli mugumu ti Kristo afaayo gy'oli. Bino byonna omuliro gugendereddwamu ekintu kimu kukuyamba kubanga Mukama akutuusa wonaamwenyumiririzaamu n'okumusinza mwoyo ne mazima. Katusabe Katonda kitaffe omuyinza wa byonna tukwebaza olw'ekyokuyiga ekya wiiki eno kyotuwadde tukwegayira nno Mukama otuyambe ng'okutujjukiza bino nga bwe tubisomye kubanga tubisomye ntegeera nti ddala si byangu nnyo naye tumanye ate gwe woba ku ludda lwaffe bino tubisobola okubikola tubeere nga tuyita mu busepiki buno obw'enjawulo era otuwa amaanyi aganaasobola okuvumbuunuka bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amin. Weebale nnyo mukwano gwaffe weebalire ddala kuba nti obadde otambula naffe okuva gye twatandikidde paka we tuwunzikidde lesson week eno katulire ebbugumu erisukkiridde twagala sabbiiti eno kubeerera ey'omukisa ogw'enjawulo fumiitiza kwagala kwa Kristo gy'oli ti newankubadde waliwo ebikwetolodde ebizitowa Kristo essuubi alikuwa nti ali wamu naawe era alina enteekateeka esingako obulungi mu bbugumu eryo ly'oyitamu. Kisa kya Mukama kyeyongere gye muli.